embeera ffe eriwo gye twakoze nga Kasita twasookedde ddala okusinkana muko ne baganda baffe ab'ebyentambula ne tubasaba baleme kwongeza ssente. Wabaddewo ensinkano wakati wammwe? Baleme kukola ki? Kwongeza ssente. Era leero nsanyuse nnyo bafulumiza statements baleme kuseera bazadde bazza abaana ku masomero. Ensonga ey'okubiri nga Kasita twasinkana bannannyini masomero ne tubasaba bursaries ez'enjawulo. Nga Kasita era n'abo abatafunye tubadde tubaweereza wano obwakabaka bwa Buganda buyambako okuweerera abaana okubeera nti oli atasobodde genda ofune basale ya kabaka oba jangu ku Kasita tubadde tukikola kitutambuza wamu ate n'ekirungi n'amasaza amalala yonna kibadde obuweereza butuuka. Titukomye ku ekyo ne tusalawo ne tugamba ye lwaki temukkiriza bitundu tukibabuuza abamasomero mukkirizeeko ne tutuuka n'okugamba n'ebisale abazadde beemulugunya amasomero museera nnyo ne requirements zisukka. Kakati wano bwe kyatuuse ku kukakkanya ku fees bwe twafunye obuzibu ne batugamba nti ekizibu kye tulina gavumenti terina kyeyamba ku ssomero lya private ng'ani abagamba olwo ab'amakulu b'amasomero terina kyeyamba ku ssomero wadde omuntu neki n'omu naye ne batuwa ekyokulabirako bw'otuuka mu kampani zino ze tulaba okimanyi nti ettaka bakuwa na lya bwerere. Ennaku zino njagala ogendeko Nammanve omanyi abasajja bazimbye masitoowa nga baalimba nti factory. Ezo si factory ezisinga warehouses. Factory mweziri nye ezisinga warehouses. Olaba bizimbe nga temuli kikolebwamu n'ettaka tutte lya bwerere ojja genda okwesanga ne ssente bamuwadde za bwerere. Namwe ne period emyaka 10 tosasula musolo. Kati ow'essomero buli kamu kookwatako osasula ssente. Kati bo bwe kibasukkako mwanyi kye bakola adduka wamanerenda oba banka ow'essomero. Kati nno luli tubadde tugamba nti banka ziri kalekaleko naye lw'olituuka n'ogenda mu banka ng'oyagala obukadde 100 ekitono ennyo olina okuteekayo obukadde bw'obulala bumeka 3. Kati bwe kituuka ku ssomero ng'ogenda kutandika essomero olina okusooka n'onoonya ssente ezigula ettaka kubanga tebakuwa lya bwerere. Kyobola bagamba gavumenti lwaki tetukwatizaako nti essira balitadde nnyo ku foreign investor. Yes, ate ng'ekisomero lino obeera investor abantu bangi boowa emirimu ate ng'ovudde okuwa emirimu ofuuka akatale ak'ab'omu kikuubo ak'abalimi ak'abalunzi. Ekitegeeza education sector erina omugaso munene nnyo mu byenfuna by'eggwanga n'ebitundu awali amasomero. Jjukira engeri wabeerawo abakozi abangi ogenda okulaba nga kibuuminga nabo obudduka nga balina gavumenti oyagala ebakwatireko etya yalikoze bweti dira nga looni y'essomero amagoba gali wansi tubawa ssente za bwerere ebateerewo nsawo yanjawulo nga wetwalaba banka y'abali ne bw'oteekako ensawo kisoboka kubanga tekirina woosalirwa emisolo gy'ogenda okufunamu essomero litandise kuba nze kyemmanyi buli banka erina interest kwewulira kati oyagala gavumenti ekingireka kyomu kikulabirako ng'oprocessinga looni y'essomero. Looni y'essomero bajja kugamba sooka okuleeta approved plan teekawo obukadde bwonga 5 okuvuba plan kitegeeza ki ssente. Leeta bills of quantities miliyoni 2. Leeta audited books za myaka 3 buli emu miliyoni emu kitundu ze miliyoni meka. Teekako enguzi ene processinga enguzi abantu baagala kubyogerako bw'oba oyagala okulwawo oba onoofuna looni n'enguzi olina ogibudgetingira kati nganze bantya kubanga bamanyi chairman wa Kasita ayogera nnyo naye gendayo nga gwe musajja we naye namwe abannamawulire babatya nalabako wa polisi namawulire you talk too much so oli gwe batamanyi akiwulira. Kati banka esobola okugamba nedda empapula zo zino twagala tukufunire lawyers taputa kyokka no tomulabako twagala tufunire lawyers taputa leetayo miliyoni 7. Kakati ogenda okutuuka okufuna ssente oli ku bukadde 10
So government yagala kiyingiremu etya ne bakuteekako amagoba bakuteekako amagoba ebitundu 20% oba 18 nekyalibadde kiri nti tulabyeko ensi ez'enjawulo ebintu ebiba bigenda kuyamba ku byenfuna by'eggwanga teekanga ku 10 eteeka obanga ku 5%. Interest rate tekirinawo ekisalwa olw'ensonga wano ne bweba neewoze ku magoba nga gali wansi oba gavumenti etaddewo ensawo ey'enjawulo yayongeza sementi ate ogenda kuzimbisa ki ogenda kuzimbisa nalabye abagamba nti okuzimbisa akawunga ka muwogo naye tunaalyaki kuba nengera ekiriwo mu kiseera kino budget ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 ndowooza ebimu ku bitunuuliddwamu ye gavumenti okwewola munda mu ggwanga kitegeeza wagenda kubeerawo okubbisanya wakati wa gavumenti era gavumenti tugigamba tugenda kutandika kuvuganya nayo era tulowooza batuteekako obukwakuliza obungi baleme kutuwa ssente zino bawole gavumenti kubanga tusobola kutandika kompitinga na gavumenti gavumenti kyerina okukola kwe kukendeeza ensaasaanya yaayo ssente ezo ezizze mu bantu n'emisolo nga gisoboka tosobola kugamba nti omwaka guli tukyakaaba abasuubuzi baggalawo amaduuka Uganda yonna ate gwe bajeti ogyongeza bwongeza ku bumbe tutuyoni paka 7.2 tugende ku nteekateeka ey'obusuubuzi kuba nnengera eddakiika zino 5 ndowooza tewandifudde ku mpewo nga tulina byolambuludde tulengera waliwo ensinkano waliwo olwasooka okubeerawo mu State House olusinkano lwabeerako e Kololo we mwasi